Olunaku olwajjo nakunnyonnyodde ku kitongole ekya America ekimanyiddwa nga USIP, United States Institute of Peace. Kino nno nga kyavaayo ne alipoota namutayiika eyabadde eruma gavumenti y'eggwanga Uganda, era ne bawa amagezi eggwanga erya America okubeera nga liteekateeka bakomando essaawa yonna bagenda okubeera nga bayingirawo mu ggwanga Uganda basobole okubeera nga bataasa bannayuganda. Ekitongole kino nga bwe kyategeezezza nti okusinziira ku bye baalaba bannayuganda boolekedde akaseera ak'akazigizigi, era essaawa yonna Mwami Museveni bw'aba avuddewo wayinza okubeerawo okuyiika omusaayi. Kale bano ne basaba eggwanga erya America lisobole okubeera nga liteekateeka eggye ly'abakomando abayinza okubeera nga bayingira mu Uganda okuyambako embeera eyo. Pulezidenti w'eggwanga erya Iraq yali amanyiddwa nga Saddam Hussein. Ono yali alina abasajja be yateekateeka nga bamufaanana nga bali mu basajja nga 3 oba 4, era nga bw'abeera waakukyala ewantu olumu nga tagenda ng'asindika basajja bano, ng'asindika omu ku basajja bano, naye nga tosobola kubeera ng'oyawula nti yeye oba si yeye. Mukwano gwange, Mukama Katonda ng'atusiza ekiseera ne bw'oba ofaanana otya akujjulla. Lwaki ndeese ensonga eno? Ekitongole kino kye kimu omulungi ampuliriza, olunaku olw'eggulo kyazzeemu ne kivaayo ne kisaba eggwanga erya America okubeera nga liteeka ssente mu bitongole by'obwannakyewa mu ggwanga lyattu erya Uganda, mu ggwanga erya Kenya, mawanga nga Nigeria, South Africa, okwongera okubangula bannayuganda basobole okutegeera eddembe lyabwe lirina kubeerawo litya, mu kifo ky'okubeera nga bayambako okwa gavumenti ya Uganda obuyambi obugiyambako okugula ebyokulwanyisa, ate ebyokulwanyisa ebyo ne bibeera nga binyigiriza abantu ng'okubakuba tiyaggaasi n'okubeera nga batulugunyizibwa naye nga bannansi tebafunamu. Wagala edduuka ery'okupangisa kuba ku namba y'essimu eri ku screen obateekako WhatsApp message. Edduuka liri Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant. Baagala ng'olina saloni y'abakyala oba ng'osala njala oba ng'osiiga njala, ye pedicure ne manicure, oba ng'okola ku bagole, otunda by'abagole, ebintu ebifaanaganako bwe bityo ebiri mu beauty world. Kale no mukwano gwange ampuliriza kuba ku namba y'essimu obateekako WhatsApp message ng'ogwa mu kategore eyo ojja kubeera ng'ofuna edduuka, wabula edduuka lino lya sub-renting, ogenda kubeera ng'opangisaamu n'omuntu omulala. Mukwano gwange yo nno kisi gye tugenda okubeera nga tutambulira. Olunaku olwaleero njagala tulabe nti omukulembeze Mukama Katonda bw'aba asazeewo okukujjulla ne bw'okola eddagala obeera olina okubeera ng'ogenda. Nkunnyonnyodde ne kuba nti Saddam Hussein yalina abasajja bamufaanana 4 era ng'oluusi bamuyita ku mikolo tagenda, naye mukwano gwange ampuliriza yasindikanga balala naye yafundikira avuddeko. Kano Gaddafi ow'eggwanga erya Libya yali yasima empuku, era empuku eyo ng'agimanyi yekka nga tewali muntu n'omu omulala agimanyi, kubanga abaali baagisima ne bagimuzimbira ne bagiteekateeka, olwagimala bwe bati ne battibwa. Era bano bwe battibwa n'abeera nga empuku eyo agimanyi, n'omuntu omu ow'ekyama bweyetanga omuntu we, naye at the end of the day ye yamulyamu olukwe n'afundikira. Mukwano gwange ampuliriza nga naye attiddwa. Ekitongole kino kyenkunnyonnyolako mukwano gwange ampuliriza ekya United States of America kye nakuleetedde wano olunaku olwajjo, nagambye nti kyakulembeddwa mba ambassadors okwabadde Don Livale, kwabaddeko Arisha Edward, nga kuliko Kemberly, nga kuliko Ann Peterson ne William Taylor. Bano be bakugu abavuddeyo okukola lipoota namutayiika, era nga bano basinzidde mu alipoota gye bajja ku kibiina ekya FBI oba ekitongole kya FBI ekyabambega ly'eggwanga erya America. Ebintu bino byonna batadde mu lipooti eno babyesigamiza ku lipooti eyafunibwa bambega ba FBI aba America oluvannyuma lw'okubeera nga babega ne bamanya ekifa mu Uganda. Kale lipooti eyo bwe bagifulumya, ekitongole kino ne kigitunulamu, kyagenda okulaba nga Uganda y'emu ku nsi eziriko okulinyirirwa eddembe ly'obuntu ekisusse ennyo, era ne kisalawo ne kiwandiika lipooti eno. Bawandiikidde eggwanga erya America nga lino likulembera President Joe Biden ne bamutegeeza nti basaba asobole okubeera nga akendeeza ku buyambi bwawe eggwanga erya Uganda mu by'ekijaasi n'ebintu ebirala byonna ebiyambako gavumenti ate okunyigiriza bannansi. Bano ne bamusaba asobole okubeera nga akyusa olutambi olwo abeere nga ayamba buyambi bitongole eby'obwannakyewa bisobole okubeera nga bisomesa abantu bannansi bannayuganda butya bayinza okubeera nga bakwata eddembe lyabwe, bamanya batya eddembe lyabwe mu kifo ky'okubeera nga batulugunyizibwa naye nga mukwano gwange ampuliriza tebamanyi kikyakuzzaako, bakumya mitwe
bagumya migongo nga bubwa bubbi. Wabula kyolina okubeera ng'omanya nti mu Uganda waliwo ekitongole kya UN ekibadde kirera eddembe ly'obuntu, naye gavumenti y'eggwanga Uganda ekulemberwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Kaguta yakizingirako ebyanguwa gye buvuddeko n'abagoba mu ggwanga lyattu, bano n'abalagira okubeera nga beeyongerayo kubanga mbu omulimu gwe baali bakola, omulimu ogwo gufaanaganya ddala n'ogw'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ekirera eddembe ly'obuntu. Kale mbu nga wano wayinza okuvaawo okubuzaabuzibwa bannayuganda wa gye banaagenda okubeera nga bayambibwa. Ekyokubiri nga alipoota ziyinza okuvaayo nga zikontana, omulungi ampuliriza, nga tezifaanagana, so nga ate bw'obeera olina ekitongole kimu ekikola ku nsonga ezo, munnanga omulungi ampuliriza, alipoota ebeera evaayo ng'eri independent ng'efaanaganira ddala oba oli awo neeyo gy'obeera olindiridde. Nga tunaba kubeera nga tweyongerayo emabegako gye buvuddeko, abantu bangi bannayuganda abazze nga balumiriza ebitongole ebikuuma ddembe okubeera nga bibatuusaako omuze ogw'okubeera nga batulugunyizibwa eyo mu makomera gye babeera basibiddwa, oba oli awo ne babeera nga bawambibwa ne watabeerawo kikikolebwa ky'amaanyi nnyo oba oli awo okusobola okuyamba munnansi. Kale kaakati ekitongole kino kyenkugambye ekya America kisinzidde ku bintu nga bino, omulungi ampuliriza, ne kisobola okubeera nga kiwandiikira gavumenti y'eggwanga erya America esobole okubeera nga esaza ku buyambi. Jjukira President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yayogerako gye buvuddeko n'agamba nti agenda kukola ekisoboka kyonna okukozesa buli means yonna, okukozesa buli channel yonna okulaba nga Mwami Museveni ne gavumenti baggyibwako obuyambi, naddala obwo obaweebwa amawanga ag'abazungu okubeera nga balina kuyamba bannansi, instead mu kifo ky'okuyamba bannansi ate sente ezo ne bazikozesa mu byabwe n'okubeera nga banyigiriza bannansi. Era ono yagamba agenda kubeera nga atalaaga amawanga gonna asobole okubeera nga agannyonnyola nti obuyambi bwe musindika mu ggwanga Uganda ate buyambako Mwami Museveni kubeera nga anyigiriza bannansi n'okubeera nga munnange babonyaabonyezebwa. Kale no tubadde tuli awo ekitongole kino eky'eggwanga erya America oluvannyuma lw'okola alipoota eri gye nnakugambye eggulo, kaakati kizemu ne kikola alipoota endala nga alipoota eno esabira ddala Pulezidenti wa America Joe Biden alekeraawo okubeera nga asindika obuyambi obwo obw'ekyoyonoonere, wabula obuyambi bwe abukyuse abusindike mu bitongole by'obwannakyewa, ebitongole nga ebya East African Community bisobole okubeera nga biyamba abantu okuboogiwaza n'okubeera nga basomesebwa ku mbutya bwe bayinza okubeera nga balwanirira eddembe lyabwe ery'obwebange. Jjukira eddembe ly'obwebange abantu abamu temulimanyi, eddembe lino likuweebwa Katonda. Teri muntu agenda kugamba nti zaalibwa nga oli musajja ozaalibwa oli musajja, teri muntu agenda kugamba nti zaalibwa nga oli mukyala ozaalibwa oli mukazi, teri muntu agenda kugamba nti katandika okussa, olina okubeera nga ossa. Kale ebintu bino byonna bikuweebwa Katonda. Bimala okuweebwa Katonda, gavumenti erina kubeera nga ekuyambako okubeera nga obikuuma n'okubeera nga ebissa mu nkola. Naye gavumenti bwevaayo n'ekulinnyirira eddembe lyo olw'okubeera nga ovuddeyo n'owagira Mwami Kyagulanyi, olw'okubeera nga okubye ennyimba za Bobi Wine, ekyo kibeera kimenya mateeka. Kale no ekitongole kino ekya America ekimanyiddwa nga United States Institute of Peace kye kivuddeyo ne kiheadspearinga oba ne kikulembera enteekateeka zino okubeera nga zisaba gavumenti y'eggwanga erya America eveeyo bunnambiro esobole okubeera nga eyambako bannansi b'eggwanga erya Uganda n'amawanga amalala nga Kenya, Nigeria, South Africa okubeera nga beebeereramu n'okubeera nga bayiga butya banabeera nga beetaasa in case gavumenti ziggiddwako obanga eddembe lyabwe lirinyiriddwa. Nze Eke Masa kutimbe gaggadula Eke TV n'obwombefu nkusaba video eno gimpeera ekigalo era nkusaba subscribe nga ku channel yaffe eno tusobole okubeera nga tutambula ffenna mu nsonga ng'ezo ezaawaaka, osobole okubeera nga mukwano gwange tosigalira mabega. I sign out for now, tukwatagane mu mwaka ddako. Bye bye.